mugamba kiba mikwano mugyebala emirimu tiimu Saudi mugamba kitiimu Oman tiimu Dubai muli mutya ba mikwano ne kano sigenda kusula nga sikabagambye leero nyina wembadde tubadde motoka tuyitawo tubaddeeyo wala mu kyalo eyo nengedde mwana muwala ng'ali muti waggulu awanula ntende eno tuli mu season ya ntende oba mueyo Jordan muli ku kine Oman Saudi tuli mu season ya ntende omwana nga liri waggulu muti omukazi ng'alinnye omuti bane nga bali wansi naye babebi kambawo amagezi gano okwewala okulinnya ogwo omuti kubanga olaba ogwo omuti ogenda gulinnya accident ngazi ogenda kuvaayo lumu ojja gwa wansi omenyeke bwe bakuyambye bagenda kutwala mu ddwaliro naye ng'ogenda sigaza obuvune oba bakutwale bakutikke lumu bakuzeeyo e Uganda ng'omaze omenyeka ate onaaba okyabayamba ki naye okwewala ebyo byonna byonna nze kankuwa amagezi gano bwe bakugamba nti linnya omuti fungula ekiteeteeyi bebi kiddamu nga seerumamu fungula ekiteeteeya kwata ekiteeteeya okikuba ekikalo mu nnika oteekeyo amagulu otandika okulinnya omuti nga nnika eri wabweru ng'osibye ekikale ekiteeteeya kifungula okikuba ekikalo mu nnika bagenda kudduka bonna nkulayirira togenda kulinnya ogwo omuti ate toliddamu nagulinnya kino nza kikubuulira bagambye waffe tetulinnya muti bwe balemerako kwata ekiteeteeyo kisibe ekikalo mu nnika amumanyi omuti gw'entendemu obwo gufaanana ng'ogukwata ogulinnye abantu beekaza bagambye okutambula kulaba oba mwe bwayise mutusinga ki bannange okutambula kulaba okudda kunyumya byebyo byendabyo olwaleero mutumiddeko oyo buli omu kati ngenda kutumira buli omu nga watuuka mu nnyumba naye ng'okuva lwe yatuuka mu nnyumba tofulumanga wala omukwano gwange omu yaŋŋamba ze maze omwaka gumu n'ekitundu mu nnyumba simanyi wabweru wafaanana mbatumiddeko mwenna